come for for kutegeeza mu Luganda gwe bagambye ki ono headmaster oli alina ansa wali ennungi nti kubala mitwe omwana afunye akokulya bw'olyawo weemolamola ddamu babuulire lwaki tubala mukitegedde tubabala twagala kulaba nti tusereka ekizimbe kino tutandise mpolampola ku busente abazadde bwe baleeta tugezezaako nnyo okuteekawo bulooka ezo okugula bulooka ne tuziteekawo tulabe nti tutandikira awo naye tutambula mpola tetumanyi tulimalako ddi. Yeah, that's why we are requesting more assistance. We are moving slowly but slowly. Wait, can you sit down? Mutudde wano mulina kizibu ki? Temulina ntebe? Entebe tezimala? Which class are you? You don't have enough desks? Yes. Ate ki ekirala? Amabati gatonya? Nze Charles Baraza, omukulu w'essomero ly'Emwanyangiri Primary School. Okusookerera njagala kwebaza gavumenti yaffe eya Uganda banga etuyambye etuwadde grant ne tusobola okuyamba ensoma y'abaana. Grant ejja tugifuna neyamba abaana okusoma, abasomesa ne bakola instructional materials ne tuzibawa ne tutambuza essomero era gavumenti siyinza butagyebaza. N'abazadde nabo njagala kubeebaza kuba balinako kye bakoze ku ssomero lino. Bayambye essomero, bazimbiddeko abasomesa ennyumba wadde tezinaggwa naye bagezezaako okusimbira abasomesa ennyumba n'okusasula abasomesa aba private abatali ku gavumenti nabo bafubye nnyo okubasasulirako akasente kaabwe akatonotono. Njagala kubategeeza nti twafuna amabaati 145 okuva mu Office of the Prime Minister. Tugalina naye tukyatudde nako tutubidde. Amabaati ago galina okugenda ku kizimbe kyaffe ekivundu kyayononeka. Amabaati ge bazimba ge bateekako mu 19 ndowooza 1998. Amabaati makadde nnyo gatonya, abaana bafuna obuzibu ng'enkuba ettonya. Abaana tebalina we babeera, ekizimbe kiri awo tekirina madiniza, tekirina nzigi, amabaati twatuula nago. Twawandiikirako, twatuula olukiiko lwa management ne PTA baatuula era ne bawandiikira Ministry of Education ebbaluwa efaananako bweti gyabawandiikira Ministry of Education basobole okuvaayo bajje basereke ekizimbe ekyo n'amabaati ge baatuwa. Naye katutubidde nako abazadde balina akasente ke bagira akatino omutwalo gumu tegusobola kuzimba kizimbe ekyo. Tegusobola kuzimba kizimbe ekyo kuba ekizimbe kiwanvu kya rooms nga 5. Naye kati kiri awo, abaana tebalina ntebe gye batuulako, baana batuula ku ttaka, baana bangi, baana bagenda na mu 600, baana bangi. Kati tuli awo basomesa tukyali batono naye twebaza district nti etandise okutuweereza abasomesa.
etandise okutuwa abasomesa babadde 7 naye etandise okutuwa abasomesa twebaza district ne DEO ne inspector waffe nabo batandise okutuweza abasomesa bawulira omulanga gwaffe naye nkubiriza gavumenti yeyongere okutuyamba twetaaga obuyambi amabaati gaveeyo gye gali wansi bagaleeta naye nga tetulina sente za gasereka ebizimbe ebirabika bubi katoyirete kali kamu kokka ag'abaana bagenda mu 6 mu kalatrini kamu ako nako kali awo twetaaga ne latrini endala. Musobya Gloria ndi mu P6 Mwanyangiri Primary School. Kyetulina tusaba gavumenti etuyambe etuwe entebe batuweeko ne ku library batuzimbireyo toilet tezimala. My name is Obotitan and we want the government of Uganda to build for us another latrine. We don't have iron sheets. Our iron sheets are old. They are leaking. If the rain is rain, even the window we don't have. That's what I want the government to do. Ekizibu kyafa amabaati tetulina enkuba etonnya ebitabo ffe batwese mu klassi ne bitoba byonna ekizibu kyenkalira ky'amabaati. Erinnya Simon Muwanga Emwanyanjiri. Etera twali mu bisomoozo ng'edimansita mupya nga omupya avaawo waddewo mukadde okutwalira wamu essomero libanja kubanga enkuba bw'etonnya kakati nga bwe tugenda mwene enkuba gye baatugambye ejja kutonnya nnyo abaana enkuba bw'etandika okutonnya abaana bayimiriza okusoma abasomesa nga bayimirizwa okusomesa abaana kubanga enkuba eba eyingira mu bizimbe kati tusaba obuyambi bwonna obusoboka okutuyamba ebizimbe biggalibwe we binaggalibwa abaana bajja kuba basobola okusoma enkuba ereme kutonnya ate abaana baleme kusoma ekyo nno kikyamu tusaba buyambi mutuyambe mu ekyo tubanjibwa toilet tolinawo toilet yemu gavumenti kale district ye yagituwa eyo yagitusimira naye toyo okugatta abaana n'abasomesa n'abazadde nga bazze si kyekirungi ennyo ab'obuwala n'ab'obulenzi okuba nga bali genda mu toyi emu si kyekirungi tubadde tusaba obuyambi bwa toyi ey'okubiri. Nze Agnes Newumbe Honorable Kansala omuwummuze ate nga nze chairperson LC2 omulonde nebaza nnyo Katonda lw'ekitundu kyaffe kino ekyewankoba ate era nga ndi ku management committee eya Mwanyangi Primary School. Twebaza nnyo BBS Terefina kubanga tuyambye nnyo mu mulimu guno okutuusa eddoboozi lya muntu wa wansi n'asembayo waggulu era lituukire ddala eddoboozi lino waggulu mu ofisi ya maama Prime Minister mu ofisi ya maama Janet Museveni era mbi ebizimbe ebikaddiye ennyo twafuna omukisa gavumenti yaffe ennungi ya President waffe Museveni okuva mu ofisi ya Prime Minister ne batuweerezaayo amabaati 145 naye obuzibu bwaffe buli nga ffe babatuuze b'ewankoba ne Mwanyangi Primary School ffenna ng'omuluka ebizimbe bikaddiye nnyo tesobola kuteekako mabaati gano amabaati malungi amabaati magumu naye ebizimbe tosobola biteekako mabaati gano bakola budget aba ingeni abagenda tuyambako ne batusaba okuggyako amabaati gali amakadde kuteekako akasolya akapya basaba $45,000,000 naye ku kyalo kuno nga bwe tufaanana abazadde baffe basobola sente za kuwa abaana za buugi $45,000,000 tusobole okuteekako amabaati gano zitulemeredde kuba ate etteeka lya gavumenti ligamba bwe tutateekako mabaati mu budde bagenda gazzaayo gwe mulanga gwaffe guno ng'abakutuuze b'e Mwanyangi Primary School ofisi ya Prime Minister gye tuyambe. Erinnya Mugambe Nuwa chairman omulonde ow'ekyalo Mwanyangi bane tubakubira omulanga gavumenti etuyambe etuserekere ku ssomero lyaffe twafuna amabaati okuva mu Prime Minister's office netuwa amabaati naye ekituufu kyo twetaaga $45,000,000 okulaba nga tukomerera ekizimbe naye saawa zino ate abazadde zetutakola kize tutalina kale nkuba omulanga mu gavumenti na buli alina obuyambi bwonna tulabe nga essomero kwe twasomera
tulikomerera abaana tebalina kabuyonjo we bagenda kabuyonjo yajjula dda ebizimbe bitonya kuba Prime Minister's Office yatuwaayo amabaati naye amabaati era tegamala katubakubira omulanga mwena ba Ogis ne ba Obis abamanyangiri Primary School mutudduukirire musobole okulabanga abaana baffe basoma ng'ebizimbe enkuba tebakuba. Essomero lyaffe erya Mwanyangiri essomero eryo lituli bubi twaweebwa amabaati kusooka neebaza nnyo ofisi ya Prime Minister yatuyamba netuwa amabaati ago ag'okuddaabiriza ebizimbe byaffe naye mu kiseera kino tuli mu katuubagiro nga akasente akagenda okuweebwa abakozi abagenda okukola omulimu ogwo ogw'okutimbulula ebizimbe n'okubizzaako tukalina kangi nnyo n'olw'ensonga eyo tusaba abakulu nga MP waffe Honorable Maseruka n'ofiisi eziri waggulu tuyambako ku nsonga eyo kubanga essomero eryo liyamba omuluka guno gwonna ogwawankoba twalira wamu abaana abalisomeramu n'abamu oluusi bava Seetanazigo. Kati batuwa amabaati ne tusalawo buli muntu aveemu omutwalo buli mwana so si buli ki kumala bbanga ki kwegaba yali mwaka guno gukomako guno era byagu kuba twatulira mu guno oli kati ngera nabo kyebakwatira gavumenti kyebagoba mwana naye batusindikira obwo baluwa. Kati ki kyosaba gavumenti? Isaba gavumenti bwe kiba kisoboka bingi nnyo byeyamala okulemaza ffe abazadde oba abadanyiri baana netulemaza nti buli kimu kijjanga kubajja eri. Kakati simanyi kyeyinza kukolawo okutuwa amabaati ng'ate ekizimbe si kiwedde kuggwa kuzimba otukwasa amabaati kati tugakolera eki? Manya Kadu Derek Mwejana, Research Katonda, District Communication Officer owa Mukono District Local Government. Kituufu twagala ku lwa district y'Emukono yatwala omukisa guno okwebaza office ya Prime Minister ate olw'okutudduukira nga district y'Emukono naddala ku ssomero lyaffe erya Mwanyangiri Primary School. Kituufu twafuna amabaati 145 era amabaati ago twebaza abakulembeze abaaliwo abatuyamba okulabika nga tugafuna. Ng'essomero lya Mwanyangiri Primary School nja okwebaza olukiiko lw'essomero ne management na mukulu w'essomero olw'enteekateeka yonna gye bakoze okulaba nga ekyamazima amabaati ago kituufu. Mpuliddeko nti abaana baffe bali bubi ebizimbe enkuba eneetera otonya abaana bajja kwe balina bwe basomera nga district y'Emukono naffe tuli mukola kyonna ekisoboka kulaba nga ensonga tugikwata bulungi ali n'okulaba nga abaana baffe ekizimbe eky'amabaati agaabaweebwa babatuze be Mwanyangiri b'essomero lya Mwanyangiri nga amabaati ago gateekebwako ku bizimbe ebyo bye balina okuteekebwako. Era wano bwe njagala okusaba n'omukulu w'essomero ne management okukolera wamu kulaba nga ensonga eno ekwatibwako nga district y'Emukono okusita mu ofisi y'ebyenjigiriza naffe tujja kubaako kyetukola oba oliawo. Neera njagala kusaba nga mpita mukulu w'essomero, mpita mu management, mpita ne mu lukiiko lw'abazadde. Gavumenti kituufu waliwo batera ogamba nti waliwo akasente akalina okuba nga kasoloozebwa. Naye mbadde nsaba baba bakkaanyiza ng'abazadde ne bavaayo ne minati esupporting ensonga eyo ng'abaana baffe baliisa akasente. Nsaba abakulu b'amasomero bakakwate bulungi, omukulu w'essomero ne management bakakwate bulungi bakole ekyo kye basaanidde okukola kubanga tulina omukisa nti twafuna mulundi guno niye tewayinza okubawo n'essomero eddala. So nsaba bakole kyonna ekisoboka kulaba nga amabaati ago bagakola omulimu gwe basaanidde okukola.